Omukulu chairman Nyanzi yabadde wali mu ggwanga lya America nga ine emirimu emitongole jagenda maaso n'okkola n'awankubadde nga waliwo ebimusoomooza ng'omuntu. Yes, yabadde mu USA n'agenda maaso n'okkola emirimu gye. Mwine emirimu gya chairman Nyanzi gyakola mugimanyi, jakunga kunoonyeza kibiina buwagizi. Sisobola kugaana kukyogerako. Kibiina kya National Unity Platform omusajja akyasinze okuzogenyezebwa mu ndani ebweru. Oh dear. Siryangu okolena jawano ebyo Uganda mumanye bigenda mu maaso. Ya omusajja anzoganya mu migundi yonna mu limbeera yonna. Naye ntuusa okulamusa okubiri ba foot soldier mu Uganda. Abaana abo babatulira babagala nnyo ne babebaza support gye muwaayo n'obuyambi bwonna bwe muwaayo. Mwenna mukimanyi wano mu ggwanga lya Uganda sente esobola okukola buli kimu. Omuntu asobola okukozesa sente n'ayita mu mukyalawo gw'osula naye gw'oyinamu abaana. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Mubiraba Sagazi muziraba na ne Saga gye mbadde ndabaawo erina ku Bwakabaka Bulamba. Omuntu asobola okukozesa sente n'ayita mu taatawo. Omuntu asobola okukozesa sente n'ayita mu w'eŋŋanda yenna akukakkanye. N'ekyo tekikugaana genda mu maaso nakukola mirimu gy'olina kukolera bannayuganda. Ffenna tewaliwo muntu atalina bimusoomooza. Abamu bwe tujjayo ne bitusoomooza muyinza n'okutusekerera ne museka ne mugwa n'eri. Tulina ebitusoomooza ng'abantu naye tekitugaana genda mu maaso. Chairman Nyanzi ali wali mu USA agenda mu maaso n'okukola emirimu gye egy'ekibiina emitongole. Newankubadde alina ebimusoomooza ng'omuntu. Yes. Omwana bw'amala okuweza emyaka 18 aba yeesalirawo. Waliwo omuzadde byasobola okugaana n'obiremerako. Gw'olowooza nti Gashumba ayagala nnyo muwala we Shira Gashumba okubanga asula agomoka mu mabaala g'omu Makindye monna, mabaala g'omu Kampala. Naye omwana teyabiremerako. Omanye emirundi Gashumba gyazzenga akomplaininga ku mwana we. Omwana yabiremerako. Nange kennyini ali wano ayogera. Nina ebintu kitange bye yaŋŋaana ne mbiremerako. Nisigenda gamba mutata yaliko obuzibu kubanga ndi musajja mukulu nakula. Kati taata sebalekulira okuva ku famire ye olw'okubanze nalemera ku ebyo bye yaŋŋaana. Chairman Nyanzi alina omwana naye alina bye yamugaana omwana byalemeddeko. Kati Chairman Nyanzi ave ku mirimu gy'agaana okugenda okukola olw'okuba omwana yalemedde ku ebyo bye yamugaana. Ffenna tulina okusoomoozebwa ng'abantu naye tetusobola kulekawo obuvunaanyizibwa bwe baatutikka. Chairman Nyanzi yabadde mu USA ng'akola omulimu gwe alina okusoomoozebwa mu famire. Bwe kiba nga Museveni yapenetratinga mu famire ye alina okukirwanyisa ng'omusajja naye alina okusigala ng'akola ekyo ky'alina okukola nga Munnayuganda. Gw'ogamba omwana agenda mufuuwamu mukka. Agenda mukwata mu mutwe gwe amufuuwemu amagezi amuteekemu amagezi. Kubanga ye Museveni aliwo kunoonya baani abo abayagayagga okufuna akasente abakozese. Yayagala dde okupenetratinga mu famire ya Kyagulanyi ekyo akyagalidde ddala ebbanga ddene nga kyamulema okupenetratinga mu famire ya Kyagulanyi. Bw'aba afunyeyo omwana awankawanka ayagala akasente ajja kukozesa oyo. Ekyo tekijjaako Nyanzi mirimu gye. Yes. Believe me or not, ogenda kiwakana, ogenda kukikkiriza. Nyanzi alina ebimusoomooza ng'omuntu. Naye abadde wali mu US, mujja mubuuza ebibuuzo bingi. Nti oba walemererwa okukunga famire yo, ogenda kukungaani. It doesn't matter because buli Munnayuganda alina equal right and justice. Alina omugabo gwe ku Uganda. Omwana bw'aba agaanye, Nyanzi asigale mu maaso ng'akola emirimu gye. There is no any reason erekulisa Nyanzi kuva ku mirimu gye. Bw'abanga alina baakunga ne bakkiriza. Kati ate ono omwana omu ky'ogamba mulemesa okukola omulimu gwa. Olina omulimu gw'abantu mutwalo mulamba. Ate ogambe mbu omuntu omu annemesezza. Akasubi akamu we kava ku nnyumba tetonnya. Kati omwana bw'abanga banaye nkibannyonnyole ntya. Tewaliwo wano muntu atalina bimusoomooza mu famire. Ffenna tulina ebitusoomooza. Naye tebiyinza kutugaana kukola kye tulina kukola. Gw'omanyi abaana bameka bazadde baabwe nga babadde babaweerera school fees ne bafuna embuto. Nga muzadde we yamubuulirira n'amugamba mwana wange okusoma kusinga okufuna olubuto. Naye omwana n'afuna olubuto. Ky'ogamba olekaawo mirimu gyo n'ogamba kati oli ku mwana. Njagala mbabuuze nga bwe munziramu. Nyanzi ali mirimu gye emitongole. Goli kasimuko olekaana omusajja kyagenda mu maaso n'okunoonyeza ekibiina obuwagizi. Goli kasimu olekaana mbu Nyanzi alekulire.
nze nasanyuse nnyo bwe ndabye Nyanzi mu USA nga mu butuufu alina ebimusoomooza naye nga taweddeemu maanyi akyagenda mu maaso n'okukola omulimu gwe. Ne ŋŋamba yes at least awo Nyanzi otulaze nti kyoliko ge mazima. Kamba buulire mu nsi eno ne woba osigadde omu nga gw'osigadde ku mazima tetugenda kujajinga. Nze siyinza kujajinga bibi bya mwana ne mbijajingira Nyanzi. No, na wankubadde nze nganze omwana namwogerako in the first place. Ne mbagamba omwana ebikolwa bye bino bituvuga bituzaawa. Naye ate siyinza kuddira nsobi za mwana awezezza myaka 18 nziteeke ku Nyanzi. Nedda. Nyanzi mwana big up genda maso n'omulimu gugukunga bannayuganda somesa bannayuganda obalage nti twetaaga enkyukakyuka tukwagala nnyo bagenda kukulwanyisa naye tebakusobola ng'oli ku mazima okuggyako nga toli ku mazima naye oba ku mazima teri akusobola mbagala nnyo peace lwaki sibeerekereza olunaku olwaleero